Bannannyini kkampuni y'ebyennyonyi eya BAR Aviation ne Mmeeya w'e Kajjansi beekubidde enduulu eri Minisita omubeezo w'ebyentambula Fred Byamukama ku mbeera embi ey'ekkuba eriva e Kajjansi okudda ku kitebe kyabwe kye bagamba nti kiremesa n'abalambuzi okugendayo. Bino bibadde Kajjansi ku kitebe kya kkampuni eno ku mukolo gw'okutongozza olugendo giyite route ey'ennyonyi empya egenda okuva e Kajjansi okudda mu disitulikiti ya Adjumani. Omukolo gwetabiddwako abantu bangi era Mmeeya w'e Kajjansi Kayongo bw'asitusa okwogera asiimye aba kkampuni eno olw'okuleeta emirimu mu kitundu n'okuwa abatuuze b'amazzi amayonjo ku mbeera y'ekkubo alaze obwennyamivu n'asaba Minisita Byamukama okubaako n'ekyakolawo. Ono era asabye kkampuni eno okubaako abaana ab'ekitundu beewa ku sikaala nabo bafune omukisa okusoma ebyennyonyi. Nze mu poliisi yange ya Town Council polisomero tulisaba scholarship kebeere essomero kikalibeere kikati ne wano wenyini era twetaagawo scholarship y'abaana ab'omu kitundu nabo babeere nga the best beneficiaries. Ingnia Ayub Soma nga director mu kitongole ky'eggwanga ekyennyonyi asiimye kkampuni ya BAR Aviation olw'okusaawa olugendo olutuuka mu disitulikiti ya Adjumani ng'agamba kyakutumbula eby'obusuubuzi mu kitundu kino n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kulongoosa ebisaawe bino gavumenti erina puroguramu ey'okuba nti erongoosa ebisaawe ebyo ebigwa mu tourism circuit promotinga tourism mu nsi. Minisita Byamukama mu kwogera kwasiimye kkampuni eno era nti olugendo olutongozeddwa lwa kuyamba abalambuzi. Wiseeko omuntu abugenda Adjumani abadde alina okuyita Arua ate n'ava Arua n'agenda ku mazzi essaawa endala 4 n'agenda Adjumani naye kati mu essaawa n'ekitundu ova wano ogenda Adjumani. Kino tukyaniriza nga gavumenti. Byamukama era agambye nti gavumenti kigikakatako okuyamba bamusiga nsimbi okubatereereza embeera ebasobozesa okukola emirimu era n'ategeeza nti bagenda atandika okukola oluguudo luno saako enguudo z'ennyonyi kwe zisinzirira ziyite runways. Si lirungi lisosangamu n'amazzi kubanga liyita mu swampu kati nga gavumenti tugenda kulikola tulabe nti abantu abayitawo okujja wano lirungi ate si wano wokka n'abayitamu okugenda eyo mu maaso kalonde. Era asuubiza nga gavumenti bwegenda okuzimba ebisaawe bino kyongera okwanguyiza abalambuzi okutambula obulungi. Minisita Byamukama asimbudde ennyonyi era omusasi waffe agitambuliddeko ng'esimbudde Kajjansi oluvannyuma lw'essaawa 1:02 ebadde etuuse ku kisaawe kya Openzinzi mu disitulikiti ya Adjumani nga basanze babalindiridde. Enamyuka radisi wa Adjumani Swadik Angupale asiimye BAR Aviation olw'okubalowoozaako n'ebaleetera entambula gy'alowooza nti egenda kuyamba naddala mu by'obusuubuzi. We want to thank the President for the policies of privatization that now allows BAR Aviation to be operating. And that's the beauty of this country. We allow everybody to do what can make the country to develop. Wabula BAR Aviation ewadde abamu ku batuuze omukisa okulinnyako mu nnyonyi era abagirinnyeemu katono bafessa nnyo. Procopius Lumu yakusakidde eggulire lino.